kyenyamiza ate nga kituufu nti olwaliro omuntu yazimba erinnya n'abeera nga tuyamba okutunaazaako enziro y'okuba nti batubala abakunjanga abasezi abalogo ate yali mu mawulire nga bamukunamya naye tekyasoose leero ku Kafeero. Kafeero oyo amawulire gamukunamya dda nga gamugamba nti alina ennyama y'abafu mu nnyumba ye. Yali mulamu baagasimula Paul Kafeero bamugjeyo bafune obukakafu bw'omusaayi gwe naye watya nga bukedde ku makya n'osimula entaana ya Paul Kafeero n'otamusangamu nga mu ntaana taliimu kyekiddako kubanga nze mmanyi kye bayita Paul Kafeero era abaana abo beesiriwaza naye ke banaasuula siteepu ne batunda we twaziika Paul Kafeero oli n'awunda olusozi oluliko Paul Kafeero wagalamidde lwe balimanya kye bazannyirako. Pawulo yafa tabasonzeemu nti sibazaala. Nze kiyaŋŋambako okugamba abaana be genda ogamba abaana bange banteereko omusika gwe nali njagala mbeeko bye mbaluŋŋamiza. Yakiŋŋamba bifo ngene mbeera tanakusajjuka simanyi babulwabulwa amagezi ganza kiggusa ekyavudde mu kyo kye kino. Tiimu yatwala abaana ku musaayi yavaamu abaana 4 naye ng'ekyajjamu abaana 4 zennaku ezaalaganyisibwa okugjayo omusaayi kubanga tujjeyo omusaayi ku Lwomukaaga ate mugenzi lwa kusatu ebintu modulu eyo. Kati omwana atafunye kugamba nti banzaalawo Akafeero yo musuubira kugamba ki ng'ennaku ze mwalagana okujja omusaayi size zimu tube bantu bakulu. Kiki oba osuubira mu muntu oyo yakitwala atya abatayinza kukkiriziganya naawe. Nziramu kakasensi nti Kafeero tabanko munnalwanda ekyo nkiddamu. Kafeero si munnalwanda nga bukola ki ekirala baka Kafeero era ensi endowooza yinza obajjajenga ng'abakyala abenzi dembo batwala bwetu naye nze mbasonyiwa lwa nsonga abasajja ennaku zino balina obunafu bw'okukwana baka basereebu oba okitegeera mmwe mwakwana baka Kafeero kati tutuuse mu kuwoza abaana abamu si bakafeero ate mutandise okunenya baka Kafeero obwenzi. Abasajja nnyina bakwana baka Kafeero be bakungiriza obwenzi naye omwana yenna aliwulira ng'ayaga okumanya bubuzaale bwa kitaawe Paulo Kafeero ajjange wa Sekandi. Abaana bajje wa Sekandi bajja kwogera ebigambo bingi nnyo mu buli mbeera omuntu atuuka okubuuza Sekandi yani biki vulugu yenna bamukole kyangu nnyo awakanya Sekandi kyagamba ku buzaale bwa Paulo Kafeero nga bajjayo Kafeero nga bwe baagala omujjayo nga bajjayo naŋŋanga nga baleeta omunyalana gwe baagala nga bakeba endaga butonde z'abantu tebaba basatu mu eyo embeera bwe babulwanga Ansani azaala Kafeero nga baga Sekandi tubuulira ani yali azaala Kafeero ansa gojina ansa njirina batulanga kufa abantu abo abadda ku bye tulese ne bonoona ate kino tebakiwa bbanga ne bwowawa akaziikwa jjo bandi kikoze oli mu ddiiro naye babeera mwaka kunkunamu nti omugenzi bagugumuka nkwata byengayiza ne babinsuuza. Lujja obizige manya gange atulaba akaseera kano nyongera okubuuzaako nenkwebaza okubeera ng'ogoberera programu zaffe zonna ez'enjawulo. Olunaku olwaleero tugenda kuba nga tunyumyamuko n'omwami Angel Sekandi. Buli w'oliwulira erinnya lino bintu bingi nnyo oba ensonga zonna zisinga kutambulira ku mugenzi Paul Kafeero. Naye ng'era we tutuukidde wano bingi nnyo bitambula mu nju y'omugenzi Kafeero era nga twagala okumanya ye ki kyayinza okuba nga ayongera ku mbeera eno yonna etambula. Ddoboozi lye we liri agenda mu nsonga zino kiina ekyenjawulo kye kinaaba nga kikyusa. Tulaba olunaku olwaleero saagala weerabire nti emboozi eno ng'egenda mu maaso n'okuba nga enyumibwa wano ne wali njaga naawe obeereko ekyokuyiga kyofuna wadde tuli mu mbeera ey'okulaba nga tunoonya obwenkanya eri abo bonna abakaayagana. Omwami Angel Sekandi ogamba otya ssebo? Ndi bulungi ssebo. Mwewale okuweereza eggwanga. Amiina nnyo. Ssebo naawe weebale kwekuuma okuba nti tukunoonyeza ne tukusanga oli mulamu. Mukama yakuuma abantu bonna. Omuntu teri muntu ayinza gamba nti kyobulamu bunneekuumye nnyo nedda ssebo. Katonda yasalawo nti gwe nkyabeera kino anti buli mugezi yenna amanyi byafaayo naye omugezi teye mugezi amanyi bijja kujja mu dakiika 5 mu maaso. Kale weewaawo tugenda kuba nga tutandikira awo emboozi yaffe olunaku olwaleero we tutuukidde bitambula nga bwe tubyogeddeko mu nju ya Kafeero omugenzi naye nga letwerabidde ne we tutuukidde wano olina oluyimba olupya lwe baayise
batulanga kufa tusooke na luyimba batulanga kufa wasinzidde kuki bubaka ki obululimu batulanga kufa naweereza abantu bubaka mu luyimba olwo nga senga katuwe ekyo kulabirako nti senga emivuyo egiri mu nyumba ya Kafeero olwaleero mukama asooka okumuwaayo obudde ne wajja buzzi ne yeesimba busimbi wali ku paaka wali mu tawuni wali oli nawanga nti Kafeero azuukidde oyinza okulaba nga buli muntu tagana mutunula mu maaso kubanga emivuyo gyonna egikolebwa kuba nti omuntu amuka akafu nti omuntu gwenkako omuvuyo guno takyadda mu bulamu bwa nsi eno kitegeeza buli gw'obuuza yandibadde agamba nti ayalula amazima aga nti newe nga tuwulira ayandibadde ankuba ensonyi tajja kukola takyakomawo yes so gwe mulamu oguli mu luyimba ki ekyakusikiriza n'ogamba nti koota oluyimba olufaananako luti mu kaseera weekati kati nze Sekandi okuyimba ku buwabuzi mu nyumba ya Kafeero tekyagana muntu kuntuma kinkakatako siri mukuuza mu nyumba ya Kafeero naye ndi mulungamye ku lw'abaana abo ekirala ennyimba ze tuyimba abantu baleme kugamba nti ziba zitunire kati omulanyiriza ogamba lwa Kafeero nedda wuliiza olimba batulanga kufa weekyeki kuba nawadde abantu amagezi ku bintu bingi nnyo abantu abamu oli ajja n'afa nga mugagga ne balema osooka otteekawo enkola ekuŋŋaanya emmaali ye nga ne banaakumubika bo ne basooka papalana kyakubika mugotuka mu lumba okuŋŋaanya ebyobugagga by'omugenzi nga buli abadde manejja yakozedde omuvuyo gwe so senga mukikuuma nga kyakyama noga tumale okukuba ku busimu tukuŋŋaanye emmaali y'omufu olumu kiyinza okola ki kati abantu baleme kugamba Sekandi yayimbye ali awo kuba yayimbye no bulizo olimba batulanga kufa buli layini erimu ogigaziye ofune kyokola kyolondamu esebo okusookera ddala nga wetukuba ekifaananyi ku luyimba luno twalisabye otuweeyo ko layini mu luyimba luno naddala waliwo oyogerera ku mugenzi awo kati mulimu layini gyeyinza okugamba nti kantangaze ku buzaale bwa Kafeero weewaawo nga bingi byogeddwa nze mmanyi ekisambayo sooyo naye omuntu muga nti ddembe eryo okunoonya kyempitibwa kubanga omuntu ojja kugamba nti olwokuba Sekandi yogedde nti manyi obuzaale bwa Kafeero nti bakirekaawo nnodde omuntu ayinza okwebuuza Sekandi yaani eri Kafeero oba okitegeera kati omuntu mu kumanya Sekandi yaani eri Kafeero oli okubanga oli munoonyereza era agattagatta ebigambo bino nti Sekandi eyeddira enjovu Kafeero nga yeddira nkima lwaki mukama kuba sitampu ku busika bwabwe mu nkolagana eyo kitega kyeŋŋamba kati bw'ona omala okugattamu byogasse osobola okumanya nti Sekandi asobola okubaako kyamanyi ekyenkizo ku buzaale bw'omusajja oyo gwe yasikira mu kuyimba oba kitega kyeŋŋamba kati ekisenga okusumbuwa abantu tebagattagatta bintu bino oba okitegeera naye nga mu mivuyo gyonna egiriwo giriko amagezi agasobola oweebwa wabula ekizibu ekiri kimu nti ne betuwa amagezi balina okutuwa omwaganya gw'okuwuliza amagezi ge tubawa oba okitegedde kubanga singa banaagaana okukkiriza amagezi ge tubawa oba singa tebafune mwoyo abakkako balondebemu amagezi agayinza okubayamba kubanga bafuna amagezi sinza gamba nti tebafuna amagezi naye bwe batafuna kulungamizibwa kwa Mukama kukola ekyo kye balina kukola batukoyiza na bwerere ndowooza era naye osooka weesaasire kuba kati otindiza onoonya Sekandi lwa mivuyo gyani nyumba ya Kafeero kitegeeza nti newoba ofunye accident ogifunye lwa mbeera eyo bwetyo ekitali kituufu naye nga kyonna kye kiriko amagezi wetugendera ddala mu mbeera eyo ey'amagezi kuba ge tusinga okwetaaga ku nsonga zino naddala nga ozoonokolwayo nti Sekandi ayinza okubeerawo ekintu ekyo ekyenjawulo kyayinza okwogera ku nsonga zino zibeerako engeri gye zitebenkera naddala nga ekigenda mu maaso okimanyi abaana balwanagana bannamwandu bali mu bbanga ebintu bitundiddwa so gwe bino embeera yonna oyinza kugigattagatta otya ki ekyalikoleddwa okusookera ddala ku baana n'embeera ey'okuba nti mukwano gwo muganda wo agambibwa okuba nga ayinza n'oziikulwa kyenyamiza ate nga kituufu
nti olwaliro omuntu yazimba erinnya nabeera nga tuyamba okutunaazaako enziro y'okuba nti batubala abakunjanga abasezi abalogo ate yali mu mawulire nga bamukunamya naye tekyasoose leero ku Kafeero. Kafeero oyo amawulire gamukunamya dda nga gamugamba nti alina ennyama y'abafu mu nnyumba ye yali mulamu abantu banfune bulungi. Kafeero amawulire okumuvunza oba ebizibu byazi bw'oba owuliza oluyimba lw'ensijaganya kuba nti nkuze olaba obubaka bwe nga ayogera ku muntu alina erinnya okumanyika kwetoloddwa ebyogerwa ki nkumu. Naye mukyo amagezi agayinza okuweebwa abaana abo gembasibirira Sekandi basooke babeere bumu ate batunde butunuzi mu bulamu bwa Kafeero nti Kafeero wewawo byogerwa nti muzeeyi Naŋŋanga yamuboolanga naye Kafeero teyavaayo kugamba nti bannange Naŋŋanga si yanzaala kuba yalina obusobozi obwogera ekigambo ekyo ng'akiyisa mu nnyimba kubanga ebintu ebinyiga abayimbi tubiyimbako lwakuba nti olumu okifuula kankwekizambo nze nayimba oluyimba lwa Mwannyinaze naye nga nina engeri gye nduyisizaamu nga ne gwe nduyimbyeko terumukosa. Kanye Kafeero yalinanga obulumi mu mbeera ze era yatangaaza bingi nnyo ku binajja okujja naye olwokuba nti era tubuusa amaaso ebigambo by'omuyimbi gwe n'onyumira bunyumira oluusi ndongo kati ekitubonyaabonya kiri bubezi wakaabwe nti yeweero bw'abanga Naŋŋanga yamugambanga ebigambo ebyo teyavaayo mu bulambulo kugamba nti bannange Naŋŋanga si yanzaala yakireka mu bbanga. N'abaana bandeekosezza enkola y'emu bo wali abayinza nti omwana ono taata waffe era kasi yamuzaala bandikirese nga ne Pawulo bwe yaleka ekintu ky'obutalandulula buzaale bwe mu maaso g'abantu n'akirikaawo kitono nnyo tekyagana kumenya bantu kubatakuza mitwe ate tukoze tutya ekirala bagasimula Paul Kafeero bamugjeyo bafune obukakafu bw'omusaayi gwe naye watyanga bukedde ku makya n'osimula entaana ya Paul Kafeero n'otamusangamu nga mu ntaana taliimu kyekiddako sawa eno engeri gye bamuziika basuubira waali kuba entaana ye weeri erabibwako nti yey'omugenzi entaana ye weeri naye tugeza bugeza kuba baganye kukkiriza balabye nga kyekisembayo naye senga kali era nakyo tukigeza bugeza nga kibaddewo kyekiyinza okuddako olwo kubanga gumba mwagala okukeberako sampa aba taliimu ate n'ekika kye tulanze ofuna ebibuuzi ebikwaki ebikibuusabuusa kati oba onakuddayo emabega n'obanjibwa okukkaanya tuba tulina kudda mu kukkaanya so senga basoose kulowooza ku kukkaanya nga tebana kulowooza ku kulerembuka kubanga tewali kalungi kava mu kulerembuka ne banaakola batya. Ekisooka kya byonna abaana abo bazaalibwa buzaalibwa nga ffenna tuzaalibwa oba okitegedde bano abakyala babazaala omuntu yenna abalaba puroguramu eno abakyala abo mu butonde bwabwe batondebwa nga balinamu obunafu bwabwe ku sayidi y'obujja anti omukazi ojja musanga muka Kafeero nga bali mu bintu ng'ebyo ng'alangira munne ng'aleesewo statement eraga nti byabujja naye nga gubakolako obujja ali magombe kati beegendeza nga tugoba ensonga zino so mu bino ebyogerwa eri abakyala ab'omugenzi mulimuko ebimu byolaba nga byekuusa ku bujja okusalawo kw'ensonga zino kulimu obujja lwaki abaana bano senga kubanga mulimu ku layini y'ebyenfuna ne layini y'okumanya obuzaale ekika okimanyi nti omwana wa Paul Kafeero ne baba yeyambisiza bweyambisa linnya lye ng'ewa Paul tajje wadde ejjiiko asobola gaggawala okosa linnya lya legend kati omwana tewamuwa ku mugabo ng'otunze ate n'erinnya lya kitaawe eryandimuyambye limutambuze mu nsi olimuggyeko oba muntu wa kika ki oba kitege kiŋŋamba kati abaana abayayanira okufuna obwenkanya nabo batuufu kuba omwana bayagala amanye ngwawa gwoli wano tulikola puroguramu olunaamala oddayo maka gyosula naye bw'ofiira omwana sogamba nti enkyo omwana waffe olina obuga nti mutwala ku kijja ewaffe gyensibuka
naye saasira omwana wa Kafeero gwe basudde ebbali bw'anaafuna ekizibu ekimwetagisa okubanga wa family ekimugonjero yagagenda luddawo nga ne statement eyatoliwa wano ekyagenda mu maaso tube bantu balambulukufu tuyambe abaana olwansonga ebintu by'okunenengana mu family tebitandikidde mu maka ga Paul Kafeero naye engeri tubikwatamu oluusi yemenya n'ofiisi ekola ku nsonga z'abafu omumanyi nga tonagera ku poliisi sooka oteekebwa amakubo agalaba nti okunenengana akamwe musa okumala nga tebanabbalamula kuba tusaasire n'abantu abo betutwalira emisango omuntu bamujja Kiboga atudde mu ofiisi guva bukunjo ozunga n'omusango gwo kitegeeza ayinza nosooka okulowooza ku nsimbi mu nsabo n'akuwa amazima amafu abaana bakkaanye kuba basooka olwakuba ekizibu kirimu kuba nti baatunda naye birimu ebintu modwe naye singa tekibadde ekyo bandikoze ekintu eki nti ffenna Kafeero yatuzaala nga bakiggala ne bakkiriziganya n'ekyo naye olwaleero ne banaleera emboka kanawulidde weewo n'omusaayi gwe bagamba musingi gwalabise ebintu tulinganga balaba ekinayigeeriya kati eyo firimu y'omusaayi gwalabise nga n'omusajja omukulu agamba omusaayi gwalabise talowoozeza ku kintu amazima g'empensi gano ag'ekikuusa kiyinza otuuka mu lujja lwange tube bantu bakulu oyo family doctor kyoyo okujo nga nze sitegera kigambo kibata family doctor naye family doctor kyamanya ateeka okuba nga muntu wakulumirirwa kati kusaaza lewo ovaayo nga nti nze mu bukugu bwange nga family doctor gano ge mazima g'entaga atagajja okubonyabonya abantu oba otuwe ekifaananyi ekirala era nze mpakanyiza ddala okugamba nti ogwo gwe musaayi gwa Kafeero si musaayi gwa Kafeero ogwo Kinigeria kyonna kyekiri Kinigeria naye omanyi omuntu ayinza okusogola omubisi nga abadde asuubira okuba nti guyinza okulama naye guyinza okufa ate obufi oba kitegedde kakati abantu abali mu nsonga za Kafeero be bazivaako okuba nga ziga zisajjuka bagezaho okuba nga banoonya amazima naye nga mu kutuulira amazima ate basajjula busajjuzi ki mbeera mu kino tulabamu abaana bennyini abanoonya obwenkanya saidi zonna ne tutunuulira abooluganda okuli bannyinazeebe bonna olaba nti embeera yababuuka mu ngalo okiraba nga wojja okiraba then tutunuulira n'omukyala Bisirikirwa tujja mwogerako kugwe saidi osuubira Bisirikirwa ayinza okubaako kyayamba mu nsonga zino mu mbeera nti teyazaalira na mugenzi mwana kakati Bisirikirwa okuzaalira omugenzi n'obutamuzaalira eyo si y'ensonga naye tubale nti Bisirikirwa ensonga z'omugenzi azikwata atya okuzaalira Pawulo n'obutamuzaalira si kyo kikulu naye omuntu oyo ayogerwako akwata atya ensonga z'omufu erinnya lya Kafeero abantu lye basaako ebikikinike nti yazaalibwa Munyarwanda n'Obunyarwanda ggwanga tugende empola balireeta nga omuntu afuddeeyo nti omuntu gwe nteekako ekigambo eno kino azitowa atya eyo si y'ensonga enkulu okuba nti mu kumanya nze ngamba abantu nti obuzaale bwa Pawulo busembayo Sekandi yabumanyi basooka okumpakanya kubanga oli ajja sooka abuuze Sekandi yaani naye baba baagala okumanya Sekandi yaani ku ekyo bajjeyo bwe balowooza nti bwe bazaala Pawulo anti bali mu leebuleebu wa DNA babakebere bwe balaba nga tebakwatagana na musaayi gwa Pawulo balinoonya naye mwami Sekandi nga tusaba Katonda tusaasire tukozesa omukisa guno gwe tukufunye ebintu bino obutagenda nnyo DNA baziikule bakadde baani okunoonya emisaayi gy'abagenzi olowooza tekyaliyambye lumu singa oba osobola okugamba nti ebyokunoonya ebika byeri Bunyarwanda wawa si bituufu omuntu waawana ne kibeera nga kiina kye kiyamba bw'okirambika lumu oba oliawo kyandiyambye naye senga omuntu aba n'endowooza egamba nti ani ayogera omuwanga obudde n'atuukiriza ekintu tokugeranga muntu akunyooma so gwe mwene ensonga wanyoomebwa osooka n'omuleka naggusa okunyooma kwe
bw'amala okutuuka gy'atuuse waliwo obwadde nga otambula nga onoonya ekkubo noyita ku muntu nga tomubuuzizza nomala nodda nga yalina okukulagirira okimanyi osooka nogamba omusajja oli saamubuuzizza naye kati ate nkole ntya engeri gye mba mubuuzaamu nga kuba yalina okundagirira kati nze Sekandi engeri gye nkolamu ebintu byange oba okitegeera. So mu kino baana be bakunyooma, mukyala Bisirikirwa ye yakunyooma, amateeka be bakunyooma, ani yakunyooma mwene? Kati abantu bano kyemmanyi obulungi nti bukyanga batandika kuleera embuka bale kuba nga bafuna ku bantu ababwa amagezi tugende mpola ku lugero lwaki olugero luli bwe luti tusooka ntubala abaana nga batunda ebintu by'omufu bale kuba nga bafuna ku bantu abaga nti temutunda babanyooma. Wali omukubo? Saafuna mukisa kumanya ku mawulire gaako agakutunda kuba nali sinza kubakkiriza nti mutunde naye ku bantu aba bali ku lusegere tuyinza kuŋŋamba nti tebafunako ku ddoboozi baga nti banne ki ekiba bakinyooma. Tugera ku siteepu ey'okubiri bale mu kunene nga batuuse ku levo yogena okwekebeza omusaayi bale kuba nga bafuna ku ddoboozi libagamba nti abange temwandigenze ku musaayi baba alinyooma bagenze ku musaayi vulugu yenna aba ng'ali mu musaayi agenda mu musaayi ogwo gwakolebwa gubeemu abaana abana bale kuba nga bafuna ku ddoboozi ebagamba nti bannaye temwandikoze vulugu oyo ajja kuvaamu obuzibu ABCD ne baba nga era bakwaki oyo bamunyooma. Kati Sekandi olwaleero nze obutabwali bwanga eyanyoomeddwa mu bintu bino nina obbalaga nti nina kyemmanyi ekyawufu basooke beekyekinge bakole baagala DNA byabwe biki bwe banaaba bakkakkanye kuba obuzaali bwa Pawulo businga kuyamba mwana we tebuyamba gwe wamawulire wabula tebuyamba mukubi wa nduulu obuzaali bwa Pawulo buyamba ani mwana we. Olwaleero ffe kitino bafunamu obwenkanya kuba bayagadde kyekinga anaazaalani kubanga Pawulo yafuata basonzeemu nti sibazaala nze kiyaŋŋambako kugamba abaana be genda ogamba abaana bange banteereko omusika gwe nali njagala mbeeko bye mbaluŋŋamiza yakiŋŋamba bifo ngene mbeera tanakusajjuka simanyi babulwabulwa amagezi ganza kiggusa ekyavudde mu kyo kyekino kakati Sekandi ovaayo otya n'ogamba nti temutana kwereegana buzaali bwa Pawulo mu mayi bwe buno ne bakukkiririzaamu balina kumala kulemererwa nga woowita ku muntu gw'obuuza ekkubo bw'omala okubula okomawo era oba omulaba mu valyu oba ekitala kye ŋŋamba. Tutunulira ku nsonga y'omusika ono mu baana abo bonna ani gwe balonda ab'omusika? Omusika kuba essaawa eno ffe tubaye tumanyi Martin Kafeero. Omusika wa Pawulo gwe yayagala bamuyita Simon. Yali e Bulaaya. So Martin afuuka atya ate omusika? Kati Martin okufuuka omusika olugero olwo luwanvumuuko kubanga yanibadde asinga oddoogerera Mukama yamujja mu nsi eyasalawo nti oyo abakwaki mpozi n'ekirala Mukama si ekisa kye eri olujja lwa muganda wange Pawulo lwa nsonga bino bye bakyalimu ebyokunenengana ndowooza bwe kiba kibadde kuba kyali ku kannaswi gye bineeyo nga biyinza obbafuukira ekizibu ekiyinza n'okubabirako abaana abo okufunamu okufa. Mukama sebusa kisa kye era ababazanyiramu omuzannyo banne mutuyambe neegayira nga ne maaso ga kamera abazannya omuzannyo gwe wa Pawulo abaana mubayambe kubanga oyinza okubanga amazima ogatulira olw'ebyo ebyatundibwa nga sikulwa nga kikulya naye musaasira abaana abo nti gye bujjako gye boolekera basobola okufunamu okuva mu nsi nga oli n'afa nga ofiira obulamu bwabwe. Kino nga kiva ku mbeera nti nga balemeddwa okufuna musaayi gwabwe oba bayinza onnyigiriza batali ba musaayi ne beesanga nga bayingidde famire. Anti kakati lwaki kisooka okubeera bwe kiti teri atamanyi nti ebyenfuna bineneŋŋanya abantu ekyo tekyewuunyisa naye ate nebiva mu kuneneŋŋana tibitakuba birungi. So nvaagulu nga ŋŋamba abantu bano bwabawo omukisa gw'okuteesa bandigulowoozezaako nnyo
nga buli omuntu anaakulaga munne wakoma mu kumya bintu bya dduniya. Kubanga okugamba Martin kale kwata ekifundiko kize tukyambike mu Simon ku lw'obulungi bwa famire yammwe kibanga kye kinaataasa tusobola okukikola. Ogamba bano abaana abakyekingibwa nga be baana ba Pawulo ne bagamba mukakkane nabali baganda bammwe kisobola okubaako bye kitaasa oba okiraba kuba ekikulu bali abalala bebaboola oyinza obba obamanyi obadde ojja obalaba emabegako mu bulamu bwammwe nga mutambula balaba abwentyo. So kitegeeza baana ba mu nju kyonna kye kiri omanyi ebintu bingi ebiri mu bulamu bw'ensi oba mu bulamu bw'ekisajja. Abasajja tuba n'ebyama byetusirika ku mitima oba okitegeera. Kati omuntu lwagezako okusajjula ekyama ky'oba watuulira olumu ate abaleeta buzibu mu lujja. Kubanga ekintu nga gye kyalanduse kiva ku baana ba Pawulo okumanya obuzaale bwabwe ate kiwuguke kidde mu kumanya obuzaale bwa Pawulo. Tanti kati kitujja ku mulamwa tufune enkola ezuula obumu mu lujja wano. Kubanga obumu bwe bali bufunidde nga tuteesezza n'ate oyongeramu ensonga egamba nti Pawulo yaliba nti n'olujja lwalimu terwali lwazaalibwamu oba otuzzayo mu ky'omuzikula kale basooka bawummule bakiveeko ekyo tukulembeze kino eky'abaana kuba teri abanja kika kya Pawulo. Nze mbagamba nti obuzaale bwa Pawulo buyamba baana be oba okitegedde. Kakati tonafuna kyoteeka mu seppiki ng'ate olanduka oba naki. Tutunulye ku baplayer abantu ab'enkiza abali mu nsonga eno abaana tusooke tubazze wabbali tutunulire ku bakulu abaliwo basenga b'abaana omukyala Bisirikirwa bakoze ekimala okulaba ng'ensonga eno tugifunamu amakulu. Abantu abo si banyuma bakoze ekimala kubanga omuntu okobwayo n'alepukira mu mawulire oba abalina kyakozeeko ku bintu bino naye nze obunafu bwabwe mbulaba wantu awo nti bo bennyini mu kwagala okuluŋŋamya abaana ate weekanga nga bazza abaana mu mivuyo. Kuba bw'oŋŋamba nti ttiimu eyatwala abaana ku musaayi yavaamu abaana 4 naye ng'ekyajjamu abaana 4 z'ennaku ezaalaganyisibwa okugjayo omusaayi kubanga tujjeyo omusaayi ku lw'omukaaga ate mugenzi lwa kusatu ebintu modulu eyo. Kati omwana atafunye kugamba nti banzaalawo Kafeero ye omusuubira kugamba ki ng'ennaku ze mwalagana okujja omusaayi size zimu tube bantu bakulu. Kiki oba osuubira mu muntu oyo yakitwala atya aba tayinza kukkiriziganya naawe. So singa bagamba bugambe nti mumanyi nti kati ffena tuli baana tukite kibulamu butambula naye batuwadde embeera enzibu kubanga ebintu bya Pawulo buli muntu afuna ekyabiyigamu. Kikulu nnyo kyenabaganye nga tutandika buli muntu afuna ekyabiyigamu sigamba mbu okuba ejjejjere bwe kigudde bwa Pawulo Pawulo obulamu bw'olugendo lw'obulamu yalutambudde n'abako walutuuka kakati ffe abasigaddewo ng'abalamu n'okwekikinya n'omanya ewange ekinaaba kitya kubanga tulina tuzaala mibirimba buulira era netondera eggwanga ku lw'abaana ba muganda wange abo mubasonyiwe kubanga naawe anenye nnyo abaana tomanyi kiri mu makaago kikulu nti negowooza abaana ba Pawulo noyoga by'obusanze tomanyi ewuwo kiki ekiriyo naye nga kyonna kye kiri Mukama ajja kuba wakisa kijja kuggwa wabula nga kubanga nze amagezi gembawa bwe bataafune bwenkanya ku kukebera musaayi ne banajjayo Pawulo bajja funa ansinfu mu nkebera y'omusaayi balina okuba balambulukufu kuba ne banaamusimba bamukunamiza bwereere nga mu bo tebalina mu bwenkanya essebo. Embeera ekyazibuwazza nnyo enteeseganya nze ng'omuntu gye nnyinza okuba nga ndaba okufaanana si Luganda kituufu naye ate mu baana oluusi olaba nga waliyo amufaananidde ddala ate nga naye ali bbali ate era n'olabayo ate atamufaanana
ate nga ali munda kwegamba oluusi nakyo waliwo ebintu bingi nnyo ebijja mu mutwe ng'olaba biyina engeri gye bisibira ate mu kuziikula. Kaakati okuziikula n'obutaziikula ekyo sikinaako ansa okuba ebintu ebyatandika okubeerawo lwa nsonga. Waliwo enkola nnyingi eziyinza okuyitibwamu okumalawo embeera eyo. Oli mufumbo? Nsuubira. Osuubira. Woba oli muwulu ate nze endowooza eyange nti buli muwulu yasinga okumanya ebizibu by'obufumbo kikiba kyamuganya okuwasa. Kaakati abaana abo tekuli mwana muto, bakuze. Katonda yeebale. Era tukibaliza Mukama kubanga abaleze ng'abaana bakulu. Bwe baba balabanga ddala mu mazima ga Katonda mu ggulu obutakkaanya busobola bakolera amagoba mu lugendo lw'obulamu batambule nakyo. Bwe baba balabanga bo mu kumanya okwabwe obutakkaanya bubakolera amakulu bakole ki? Batambule n'obutakkaanya. Naye baba balabanga okukkaanya kusobola okubako eddala lekubatuusaako batuyambe bawulirize ebigambo bye tubagamba batambulire mu kkubo ly'okubeera obumu newankubadde nti omuntu asobola okulaga nti tuli bumu naye nga mulimu obumulumulu kale babikkeko bagezeko okubikako kuba ne banalaga ekifuba kitya ojja kwesanga bajja kalambira tusime kitaffe tumugjeyo omusayi gugenda okuwunzika nga badde akuba ekifuba si mwana wa Pawulo kyekiddako kuba tebakinako na ansa okuba ekifuba naye tobi mwana wa Pawulo so senga ogamba nti tukiwewe. Naye nkubiramuko katono ekifaananyi tuddemukko emabega mukwano gwo nga muli mu biseera byammwe gano amaka agoogerwako amaka kumpi 20 weddu kuba buli mwana kigambibwa ayina maama we gano amaka gaaliyo oba mulimu abalala abakozeseza omukisa guno okujja beenyige mu mbeera y'omuyaga ogutambula abamu ne bawaayiriza buwaayiriza. Kaakati ekizibu kye tulina mu nsi muno abantu level gy'otuukako ne banyumirwa ekifa mu makaago ewuwo ebimu ku byogerwa ku Kafeero bikikinike mulimu ebiwaayire naye nga bagaa nti ebinjogerako abatali kuwuuna talina ayinza mwogerera kubanga bw'otuukira Sekandi naga nti Kafeero teyali mwenzi kyoba osanga yali amuvuganaga nti obwenzi bwali ku Pawulo nga buyitirivu oba kitali kyeŋŋamba naye ng'omuntu tafuddeyo nakulaba nti statement gyakola ku Kafeero ezimba ekitiibwa kyoba ekisaabulwa busaabuluzi tube bantu bakulu kati mu mbeera eyo ogyasanga otutuuse twakafunako abaana ba Kafeero 50 ng'oli kimusanyusa n'okwogera yesu lwaki neoli omukyala yasobodde ogamba nti Pawulo yaŋŋamba nanganga yamugoba era munyarwanda nga tafuddeyo okyogeredde mu bbala ki oba kitali kyeŋŋamba kyali ku kya Kafeero oyongeddemu ate onoonya obuzaale munyarwanda basi munyarwanda naye okireetera ku level ki mu maaso g'abantu kubanga Kafeero munene yali wali wamulabako mu maaso ku maaso namulaba Nakivubo yali musajja munene yali musajja mutonotono nga mutono ddala naate naye yali munene mu ngeri ye kati olwaleero otegedde obunene bwe nti yali munene mu linnya mu byonna bye yakola mu kati omuntu omunene mu ngeri ye oba oyoga ku nsonga ze otera okuba n'amagezi amangi ng'oyoga ku muntu omunene kubanga kino kankize ku bayimbi senga bukyenkya nga Pawulo Kafeero gwaggwanga erimwogerwako abayimbi abayimba wano kadongo kamu kiyinza bba kuba kyenkana ki omunyarwanda azze ayimbye Oluganda n'alugjamu ebisoko n'abasinga bukedde ku makya nga Kafeero si kubanga takyalina munnakyagwe wabula si kuba levo gye bakyogeramu enganga nga sina munnayuganda oba kitage kyeŋŋamba omuntu ayinza kitwala mu ngeri ki kati gwe ovudde era olerembuka baŋŋamba ne bawe otanza okusoma n'emisayi gyonna ofunye abasawo family doctor kuliko n'abanyarwanda nabide simba bakuba amasimu biki oyogogolimbo naye tosoose kupima nti kino kivaamu ki
kyongerako kyonoona olaba embeera eyo abantu banyige ku mitwe gyabwe nga twogera ku bantu balina amanyi oba kitali kyeŋŋamba era kiŋŋanga omuntu ng'olina erinnya enneeyisa yo mu bantu erina okuba nga ogigenderera kubanga oli kyakulabirako eri mu maaso g'abantu singa tunakusanga okola tugeze senga oba muntu muyimbi naye ng'ekyobutaba maka kitiibwa y'ensonga gy'okulembeza abakulabyako bajja kukigula kitte amaka g'abantu 10 naye ng'olaga nti olaba ne gundi akola bw'atyo so ebintu bya Kafeero tubikwate mu nkwata ya kisajja kikulu tuleme kuwewula linnya lye ate kituyambe n'okugyamu bye tuyiga ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe lino. Okay, kikulu nnyo ekyo bubaka bulungi nnyo ndowooza atulaba essaawa eno osobola okuba ng'ofuna ekyokuyiga nga bwe twatandise emboozi yaffe olunaku olwaleero ng'obubaka obumaze otuuka eri abantu njagala tuddemu tubakubiremukko ekifaananyi katono nnyo ayinza okuba yatulaba omulundi ogusookera ddala enjo Sekandi biki ebyasinga ng'omukwasaganya n'omugenzi biki byewakolera ng'omugenzi biki bye yakukolera biki ebyabakuumanga mwenna omugenzi ebyatukuuma okuba nga tutambula ffenna gwali mulimu okusooka naye omulimu gwalimu omukwano kubanga sinze nali nga ewa Paul Kafeero yekka nzekka omanye bino ebintu tubifunemu osooka n'omukyala wawaka nga si mukwano gwo osooka ne muganda wo naye nga si mukwano gwo Kafeero twakolanga omulimu nga mukwano gwange era twafuka baluganda mu mbeera gye tutambuliramu yensonga lwaki nti ninako bye mumanyiko obaoliawo abalala bye batamanyi mu mbeera bwetyo newankubadde omuntu asobola okuwebuuza nti oyo yaani ayogedde ekyo era sikaka muntu abuuza Sekandi yaani ku Kafeero dembe ly'okubuuza kyempitibwa ku Kafeero naye nze nsigala njogera ku lwa Kafeero nti Kafeero omusayi gwe bagenda okusinzirako okubeera endagabutonde mu nkaayana ze balimu teguliyo tegubangayo otega kye ŋŋamba nziramu kakasensi nti Kafeero tabanko munnalwanda ekyo nkiddamu Kafeero si munnalwanda nga ebukola ki nga eboogera ebigambo ebikulu ebikirimu kubanga abantu badde bakitadde nnyo ku lugundi bituwulira no Kafeero si munnalwanda ate n'omusaayi ogwogerwako era sigwe bikulu nnyo ebyo nga tuva ku mugenzi nga twesikasikamu mpola eno ku music wamwe engeri gye yatambulamu wamuwandiikirayo ku nnyimba esebo tusooka otumenyereko ku nnyimba ezo ennyimba ze nawandiikira Kafeero mulimu Kampala mu kooti n'endala naye lwaki olumu sitakyayaga nnyo kuga bintu mudwe abantu bakifuna ku sayidi nda kuba kiriko ebibuuzo bingi abamu bakifuna mu ngeri ya bujja abamu batanga kutyoboola kussa ku bwongo okundowooza yaabwe naye era sikaka muntu annyooma mu mbeera yonna nze Sekandi gwe n'oba muyimbi ng'onyooma Sekandi saamu oluyimba lusigana oba lwatunda lutya otekemu n'olwa Sekandi opime obwongo bwa Sekandi n'olulwo nze sikufaako n'okuba olimba nga kuba luyinza okuba lwatunda naye nga lwa mukwano si nsonga yakutunda naye teeka obwongo bwa Sekandi ku bubwo oba ekitala kye ŋŋamba olabe Sekandi nti azitowa atya mu kulengera ebintu bya duniya naye mbu olunabeera ekibuga luyinza okuba tulwatunda nnyo naye ndowooza buli muntu akirezeeko mu biseera bye tulimu ebyale ebyobulwadde buno kikiri omuntu nga ali mu kyalo oyo Sekandi ekirala ffe mu kuyimba osanga abawabuzi ba pulezidenti nga baga nti ono omuwabuzi we ku bya bufuzi ono ku bya bulimi oli ku byaki naye ffe mu kuyimba Mukama tumwebaza nti ajja n'akuwa amagezi noba nga buli kintu kinako amagezi ku bufumbo os'okuwabula ku byobubenje wabula mu buwangu wabula mu buli kitingo okola ki ogwayo ekyo twebaza Mukama era nebaza Mukama olw'abayimbi bonna nze sinyooma muyimbi mu kiti kyayimba ne woba oboggola ngambwa ekyo kitone Mukama yabigaba sikya buli omu simunyo si kyangu kubano mulajja kugamba nti oyaboggola ng'embwa okumugula ku show bamuwa obukadde bubiri nawe genda oboggolo baba banaabukuwa
kikulu nnyo ekyo kikulu. kakati tutulye embeera ey'emabega kwawo wali otandise okuyimba ennyimba ezimu ku z'omugenzi ng'otandise oziddamu emabegako singa siddanga mulimba lwa Kafeero na lumu Sekandi wayimbanga zizo naye ng'eddoboozi abantu balifaanaganya n'ery'omugenzi kubanga kusingira ddala okudda mu nnyimba za Kafeero nga tekikola mawulire ku Sekandi kiyinza okukolera amawulire ku muntu omulala naye ku Sekandi simanyi nti kyenkolera amawulire. So eddoboozi nga mulifaanaganya oluusi ng'otandise okukola kati eddoboozi tulifaanaganyamuuko ne mukama wange okusinza ku lumu nga bw'akiwulira naye nze kyensaba olwaleero bwe buwagizi okuva eri bannayuganda muwagire Sekandi nakomyewo mbadde ndimuko bwenti naye nga ku luno nasituse ng'ojjeko n'oluyimba lw'abatulwanga kufa anti mwamanyira vidiyo si ze mwamanyire abantu baagala nnyo ebifaananyi ngamba kolereko ennyimba endala nga ziizo abantu neme bamalamu maanyi. biki byali byakusooka okuwummuza endongo eyo kakati olugendo lw'okuyimba lufanagana ngendo zino zonna ez'obulamu terunannyo njawulo bw'oba otambula osoosanga obusozi ebisiriko biki kati kisinzira ku ggwe atambula bw'oba oyagala okukola ki okutambula ate n'ekirala mu bulamu buno bw'oba ogeraganya ne Bayibuli ne Yesu yagwa ebigomero emirundi 3 naye ekikulu nti yasituka kati Sekandi bw'aba abadde abuze bw'akomyewo ekituufu akoze ekikyalina okukola totulina kigo kyange naye kuno azaatya kyekikulu kyendowooza. kubamu ku baana b'omugenzi kuliko omulenzi bamuyita Swaziniga muyimbi Swaziniga ono otunulidde muyamba otya oba omuyambi otya mu kitone kye kino okulaba nti naye akijjayo okubanga music yabagatta nnyo ne taata we. Swaziniga muyimbi newankubadde ayimba style gye siyimba nsaba bannayuganda mumpagirire bannange kyekikulu kyekika kyeyinza okugamba bw'aba aze gye ndi nga nakyagala okuneebuuzaako ng'omuntu yatambulanga ne taata we ddembe ly'omukisa ddembe okujja n'antuukirira naye nze mu nsonga zonna newankubadde nsobola okuluŋŋamya abaana ba mukama wange kyemba nsobodde obbagamba baba bakibuusiza amaaso nze mba mmaze oluwalo lwange kyekikulu mu byonna nze bwe nfuna kyemba ŋŋamba nti kino kijja baako kibatuusa bwe ntuusa eddoboozi lyange omulimu mba maze ogukola. Music w'omugenzi essaawa eno ku buyimba obulungi bwe yayimba nakati nga abantu bwe balaba music ono bane bamuwuliriza nakati akyakolera ddala akyagenda bulungi mu matu g'abantu ki ekikoleddwa okulaba nga music ono family esigala emufunamu oyinza okubaako kyomanyi? Kakati music ono family okusigala ng'emufunamu kiwanvumu oba oli awo tekyandetagisiza na kamera wabula tusobola ne family ne tubaako bye twogera kuba music w'omugenzi ono okufunibwamu bayinza oyombera ebizimbe naye nga tebalina ekyobugagga bane ku music yekka erinnya lyabeeta Paulo Kafeero kankuwa example Basuda yayimba olugero lw'ekawolongojjo omusawo gyagenda asangayo abakyala batandike okulwanagana ng'oli nga bajja nabajja mu sitole eyo bwetyo naye awunzika akolaga nti n'eddagala lingange yanyagwa kubanga bukyanga nva ku musawo mpugamu nabawuga naye omusajja kyamuwetutu munafuna ssente ze nga olyagamba kangendeko ku sawo Basuda gye bamulagulira nzirako emabega ku baana b'abagenzi abaali abayimbi amanya g'abakitamwe galimu ssente mu mbeera endala nnyingi nnyo naye oba toyimbye kubanga tokuyimba kulimu ebyama ebyekusifu ffe mu kuyimba omuntu asobola okuyimba oluyimba ne lukyaka nnyo
naye tana manyi gajja abantu waka kakali wono banga mwana Kafeero yakuzaala naye nga bobuyimba ensi tekukkirizaamu ng'oganze sodefuna mu linnya lya kitange kera ku makya parking akawunga saako Paulo Kafeero ensi jja kagula olw'erinnya ly'omugenzi kyembagamba nti basose ne babola bannaabwe nti tebazaalibwa wano era ne ku kyatundibwa tebafunyeeko ate ne logo ya kitabo gye baggyeko banno so kugirekera omwana omugezigezi nagamba manyi nti mutani wa Paulo Kafeero kati abuulira njiri yakola na wali kyaki ensi jja mukkiriza mu lukya afune ssente abe bulungi mu nsi amanya g'abagenzi tugatunuulire mu bintu ebyekikugu so sikuwoza taata wange yali muyimbi kuba ojja kujja mu kibiina taata we yali muyimbi yes ffe mu kuyimba senga tekuli mu byabujja abantu bo bakitwala ku level gye baagala naye abalamuzi be balabi ojja kuba oli mwana wa mugenzi ojje mu kibiina tukuse mu maaso g'abalabi abalabi bagana okukona mu stampu nti yesu byokola bitegerekeka ojja kunzika nga yayijja okutandika okuyimba balanse kutikka mizindaalo lwaki bakutikka emizindaalo ng'ennyala kitaawo ddene osobola oddikolamu ekintu ekitegerekeka gwe kyogamba nti n'okola wooteeri n'osako Paulo Kafeero restaurant eyinza okulamu abagiryamu emmere abaana bakole ebintu ng'ebyo naye kati bagenda kutuuka okwetamya abaana abantu abandi bawagidde kankuwa example tugenda mu byakulonda nsonyiwa oba nanduse omwana wa Kafeero nga zine yeesimbawo mu constituency gye yeesimbamu n'abula bamuwagira naye kati vulugu aliwo oli ajja n'agamba nti bwe mutunda ebintu bya kitammwe ana n'abeesiga kuba bo tebatunulidde linnya lya kitaabwe lizitowa litya balowooza nti bino byamaanyi nnyo oba okitegeera kye ŋŋamba so njaga tumalirize n'ebintu bibiri ekisookera ddala waliwo omwana amannya Buladina simanyi ali mu bitundu by'omundeeba simanyi oba yona yayimbibwa mu luyimba oyinza okutubaako kyotulungamya ku nsonga eyo omwana Buladina eyayimbibwa mu luyimba noono alaajana nnyo ku mwana Buladina ali mu ndeeba tebakwatagana nganti kati kyenkugambye nze nadde nkola oluyimba lwange batulanga kufa nadaddemu statement egamba nti ennaku eri mu kukola amannya n'ebizezengere bikwesibako muganda wange simanyi wootuse mu kuzimba linnya lyo naye Mukama kanaakuwa erinnya ojja kulaba obuzibu bw'okuba n'erinnya bw'onooba okyali mulamu ne Mukama ne bw'anaaba akujjuludde kubanga omukazi omukulu nga n'ogamba nti Kafeero yanzaala nga tofudde nakusooka kwebala mu myaka gy'olina n'egy'olikuga nti yali akuzaala kugamba ngulugero tolutaddemu ati kubala bulungi Kafeero yali anzaala mu mwaka bwe guti nali ndeese omusajja simanyi mumwanjulire omuntu gweyogerako nga asaanana kubanga oba nga muna n'enjawulo ya myaka mitono kugamba ne banayogana bo bakula batya babuukirabuukira buli kye balaba ebisitole kugamba newe ogamba kati enfudu yayogedde bayinza okulumuluka balaba enfudu eyogedde sibitegeera nga gye bakwata mu bintu bino ekirala baka Kafeero era ensi endowooza yinza oba gyajenga ng'abakyala abenzi dembo batwala bwetu nenze mbasonyiwa jwa nsonga abasajja ennaku zino balina obunafu bw'okwana baka basereebu oba okitegeera mmwe mwakwana baka Kafeero kati tutuse mukozi abaana abamu si ba Kafeero ate mutanza okunenya baka Kafeero obwenzi oba okitaba kye ŋŋamba eri nze mbaddiramu abakyala abo mbasonyiwa kuba tuli bantu esaaya ya kitaffe ali mugulu mulimu layina eganda tusonyiwa bibi byaffe nga tusonyiwa tukola obubi omuntu atasobola kusonyiwa ndowooza naye tayagala kusonyiyibwa abasajja nnyina bakwana baka Kafeero be bakungiriza obwenzi ate be bakola obwenzi ku bakazi booli oba okitegeera kuba ono vulugu aliwo taliwo lwa Kafeero aliwo lwabasiguza abajja maka gaffe okutufukira era nze dna nagigobye wange abanja omwana wa Sekandi ajje nga ndi mulamu si kufa kunetera bizibu kujja ng'ozungira mu baana bange wandekako obulumi mukwana mukazi wange ate nimaze n'okufa ate oli ne ku baana bange obatabula osuuna empale mbwa olinawo omwana binyamba ki okitegeera vulugu mwereere vulugu mwereere ku baana bano
bonna eriyo omwana ayinza okkeera enkya n'agamba nti kannoonye ku mukulu Sekandi njogereko naye nakati wakati mu mbeera eno etambula aliwo yakunoonyezaako. Abaana abo mbadde nga ntambula nabo naye nabo basaasira kati ssaawa zino olaba embeera gye balimu balinga ng'omuliro nga gukutte mu nnyumba oyinza n'otomera ekisenge nga tomanyi mulyango we guli buli abatuukirira balowooza nti oba ye mutuufu nze amagezi gembagala kubanga ekyobuzayo kyenyinza obbayambamu ekinene nnyo wano so obbakubiriza abeesootinge babe bumu naye omwana yenna aliwulira ng'ayaga okumanya buzaale bwa kitaawe we Paulo Kafeero ajjange wa Sekandi. Abaana bajje wa Sekandi bajja kwogera ebigambo bingi nnyo mu buli mbeera omuntu atuuka okubuuza Sekandi yani biki vulugu yenna bamukole kyangu nnyo awakanya Sekandi kyagamba ku buzaale bwa Paulo Kafeero nga bajjayo Kafeero nga bwe baagala omujjayo nga bajjayo naŋŋanga nga baleeta omunyalana gwe baagala nga bakeba endaga butonde z'abantu teba basatu mu eyo embeera bwe babulwanga ansani azaala Kafeero nga baga Sekandi tubuulira ni yali azaala Kafeero ansa goji ansa njirina. Amina tetugenda kuba nga tusukkawo awo mu programu yaffe olunaku olwaleero nkwebaza bwebaza okuba nti otufisirizaawo akadde n'ebigambo byo nsaba Katonda bikole amakulu eri abo bonna bekikwatako. Maliriza na kano music wo abantu bagenda baba mufuna batya? Kwendi ku YouTube nze Angel Sekandi ogenda no searching Angel Sekandi ojja kunfuna. Enamba y'essimu yange eri 0755 nkaaga 4309. Nsimanya bampagidde kubanga bino ebintu by'okuyimba abawagizi bwe babeezaawo muyimbi era be bamusuula. Nsima n'abamuuli abatunoonyaako mpozi n'abamuuli kagenda erimmwe mutuyambe muba muwandika ku bantu abalina amannya mu nsi muno mulowoozeeko ku mannya g'abantu abo. Yesu oyinza okuba nga ofiisa mu poliisi akoze ensobi emu naye esooka otunne nti wawulwa akola ku birungi eby'amaanyi ku lw'obulungi bw'eggwanga kati wandika nga erinnya lye osoose kubanga amanya tegakoleka ku kyalo kuyinza ffe tugenda mu bidongo n'otundi omuvubuka akuvulugira ku stage nga newe omubuuza mu muluko mulama teri amanyi na linnya lye oba kitega kyengamba abantu bayiga okuwa amanya g'abannaabwe ekitiibwa kuba erinnya kikulu. Abawagezi mbasuubiza ngenda kukolayo vidiyo ez'omugirano eri obuwabuzi bwange eri ensi siri nnyo muyimbi wa mikwano so giwanikako naye nze si kyensinga okwagala njaganya ebintu omuntu bingi okumuyimbira bimujje mu buzibu bw'abalimu kubanga tuli byakuwa bantu magezi. Ekirala nsobola okuwa amagezi ku byenkulaakulana dembere okubuuza nti ampa amagezi anakaki naye oba okitadde wali osookire kalonga nga sinakufa ku Sekandi azitowatya mu byenfuna amagezi gampadde kangatwale nze neekulaakulanye kuba ndi musomesa mweye mu mbeera bwetyo. Esebo tweyanza nnyo obudde bwo era nenebaza mwenna abadde batugoberera mu mboozi yaffe y'olunaku olwaleero. Ekikulu ekiri mu mboozi eno nti abaana mwina ekyamaanyi nnyo ekyenjawulo ekibaddewo nti osobola okujja n'onoonya omukulu ono n'obeerako ansi ezimu zemufuna okuviira ddala ku buzaalirana bw'omugenzi yennyini okutuukira ddala ku baana ansi oziina kikulu nnyo ekyo kyesaaga muntu ansumbuye oli ambuze Sekandi kituufu ani azaala Kafeero sina ansa ya muntu ku buzaalibwa Kafeero nga muntu wansi g'okiina eri famire sina famire ngina eri baana be so mbufuutifuuti abaana mwanguyire embeera eno mbeere nga munoonya omukulu ono Angel Sekandi mbeere nga munyumyamuko eno embeera yonna etadde abantu ku bunkenke abamu bafunye sima bamuziikula ettiimu tebamuziikula ebyo byonna tubeere nga tubivuunuka aye tulabe nga tusigaza ekifaananyi oba n'ekitiibwa eky'omugenzi kuba ebyo byonna ebirungi bye yakolera eggwanga lya Uganda. So tugenda kubeera nga tukoma wano naye nga n'akalala akakulu kenfunye mu mboozi yo akabadde ak'enjawulo nti waliwo ekisinga ebizimbe lyerinnya ly'omugenzi kikulu nnyo kya bbeeyi kya muwendo so tubeere nga tukyo tukyongera okulaba nga kubanze kati Sekandi ngenda kukola essomero ndi bulemu Paulo Kafeero Mukama n'abampadde obulamu n'obusobozi okitega kyeŋŋamba kubanga nze mmanyi kye bayita Paulo Kafeero era abaana abo beesiriwaza naye ke banaasuula siteepu ne batunda we twaziika Paulo Kafeero oli n'awunda olusozi oluliko Paulo Kafeero wagalamidde
bwe balimanya kibazanyirako. Akumata kumira mpeera lujja obizige manya gange tukwatagane program eddako.